fete tuvude kugwa kulembera gwo kulembera gwanga lyonga bwolaba naye mu kutunyigiriza okw'amaanyi tufunye enguudo Museveni yava ku mulamwa danyo Kaweri Kofi gyenva yesinga mu East Africa yemwanye eyo mu Germany Newman naye olwalera abantu bayo basasulwa myaka 22 nalyomu eyatandikawo wane emubende togikwata konze basiri na neyungako kabonda katono okweyagaliza eby'eggwanga lino lyonna Umuza ku birowoozo ng'oli mu kifo ekirungi nkuzigirira Hotel Bafana International esangibwa Kalamba ku lusozi waggulu mu Kiganda Town Council ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende mu Kasanda District ku Hotel Bafana International tulina conference hall w'otuliza meetings ez'enjawulo gym sauna ne steam bath ebisule ebirungi nga tulina ebyokulya mu bika byonna ekyennyanja ekiwoomu embuzi omuchomo saako n'ebyokulya ebiva mu ngano tulina ebyokunywa byonna tulina DSTV wulabira emipiira gyonna nga tulina ne gardens ennungi wosobola okukolera emikolo gyonna ng'embaga saako n'enkuŋŋaana ate nga tukola ne outside catering okugattako ne sound gaggadde gye tulina customer care ya mulembe nga ne security weeri gwayagala okubuukinga kuba ku 0777435422 oba 0200906922 jangu ku Hotel Bafana International e Kalamba ozze bujja obulamu. Tubanirizaako basebo ne banyamwe mwenna gye musezero banga mutugoberera abatuuliriza nga muli nalabye South Africa, nalabye America, nalabye US, nalabye Kenya, Uganda ffe tusinga obungi. Tubanirizaako olwaleero ne leero tuzze tubawe ensonga zonna nga bwe zigenda okubanga zitambula. Nsooka okwebaza abasponsa baffe aba Hotel Bafana International Kalamba. Kifo kirabikira ddala bulungi kiri Kasozi. Sebero lino hotel eno eri ku kalina erabikira ddala obulungi ng'osobola okuba ku rooftop n'olengera bulungi nnyo Kalamba yenna nga bwali. Ekifo kino kiri mu district ye Kasanda ku nsalo ya Mubende ne Kasanda. Ekifo kino we kiri oba ova Mubende oba ogenda kutuuka ku kye bayita ekiddo ekiri awo mu Kiganda ku ddwaliro awo wali kuba eryambuka oba ova Kampala oluyise era ekiddo mu Kiganda nga wakafuluma akatawuni ke Kalamba gye kaggwerako awo ekifo we kiri woyambukira waggulu Kasozi we kiri balina ebisulo ebirungi balina ebbaala balina sauna balina steam bath balina gym ekifo kirina buli kalonda gwe wandirowoozezaako balina ebyokulya ebirungi balina akafo kalabikira ddala bulungi waliwo n'awali saidi okuli amazzi we gakulukutira obeerako awo n'owulira ku mazzi nga galeekaana kwegamba ekifo kiri corporate ate nga kiri general kumwe mwenna ababa baagala okukyusa ku bulamu so n'olwekyo tubasaba mugendako ku Hotel Bafana International Kalamba mubawagire balina akafo akalabikira bulungi ogenda kuba okalaba wansi awo nga kayitawo n'ennamba z'essimu ne vidiyo njajja kuteerayo koolaba akafo we kaakula we kalabika saako n'ebifo birabika obulungi bayita Hotel Bafana International Kalamba balabikira ddala bulungi be basponsa baffe n'olwaleero tukwanirizaako Edizikenga bulijjo omwanjuzi era omutesitesi wa program facts about it olwaleero tuzze ndina omukulu we gwe bayita Ssemmango Stephen Omusambaganyi ono nga yali mwogezi we NRM obwogezi yabusuulawo oba gamba nti yabusuddewo n'agamba ntayi nze siinaga nti kamugugu gwe sisobole kutuusa ku lusozi ntayi okundisa byesiridde nga akatogo kensiibako ntayi okumpita abali mu buyinza nga nze obuyinza nina bwa famire yange yokka n'ebigambo birala bisobola oteekawo bingi ebyamulobedde bye tugenda okugaayagaayamuko atukubire tooki atusige n'ekifaananyi mu pate gy'olowooza eri mu kugula abantu buli lunaku ku opposition ng'ebaleeta mu pate ate nga beenywezezaayo ate badduka twebuuza balagawa awo nno byonna tugenda binyumyamu olunaku olwaleero we tujjidde ng'omukulembeze w'eggwanga yawandiisa ekibaluwa oba kibayita bakuntumye kigenda kiddemu kitunuulira akalulu ka LC5 Bukeddeya kino ekibaluwa yakiwandikiddeko kopi nga awandikira speaker nga awandikira prime minister awandikira secretary general wa party nga awandikidde ne inspector general of police ekyo nno nze tekyanneewunyisiza nnyo naagadde okujjukira olunaku olumu lwe nawulira ku kalulu ka LC5 era akannakwedde ne muwonge ke baddamu kayunga ekintu ekyanzijidde mu mutwe mbu baali mu seeka eyo omwami Museveni n'abuza Tadongo atango odoyitwa Dongo Tadongo namugawa akalulu nga nawulidde ebikaluba kabadde kati nti muzeeyi buno obwagezi bwaffe baabutuwa
naye ng'ebyalabikira mu kaluke kayunga ebimu ku byabadde ne mu kaluke bukedde ya mwana wattu okukwata ne bakwata mu candidate osimanya omangoli bamugyeko milioni 16 ewuwe ekyo bw'okiteeka ebbali bakutte omukulu ng'agenda okwewandiisa ku electoral commission. In fact ne electoral commission yatuuka okwongezaayo ennaku z'okwenominatingirako wa mivuyo nga bagamba nti Museveni kyeyagambye ba government officials be bavaako kalimanywero ono yenna. So Mwami Ssemanga buuza kuba tulaba bw'omala otulombojeza obuwoomu n'obugagga n'emirembe egiri mu the mighty party ya National Resistance Movement ate munegwe gye wadduseemu abalala gye bali mu kujjamu. Neyanziza nnyo neyanzeege Mwami Eddie nammwe bannayuganda batuwuliriza naye nga bannayuganda nga bulijjo nkimanyi ebintu kati tebikyali 80% bibeera 50-50 gyolwanye nnyo nekigendako mu 51 mu 60 noddayo kati gwolina kulwana nnyo okulaba nti ate togenda mu 40 naye ng'eggwanga litambulira kakati mu mbeera yakanaggweramu eyo. Naye njagala obbalamusa olw'okuba nti lino eggwanga lyaffe. Of course abakulembeze bonna basobola okubeerawo bannaddiini bavaawo eggwanga ne lisigalawo. Era njagala tukibagambe bye tugenda okwogera si bya bukyayi. Exactly. Twogedde mazima ku nsonga abakulu mba musobola otereeza. Tekisinga obukulu. Oli wajja nagamba balo munanga asusizza obwenzi musanga wali. Olaba akugambye genda onobe? Kyokola toyomba okola research. Tekisinga obukulu. Kasita weetegerezanga bwekiri abasajja wabalabye abadde beekengera abantu baabwe abaana baabwe. DNA gye baalaze emivuyo giyinza okuba bafunye pressure n'ebirala naye oba oli awo kiyinza okubatereeza emitima ne baddamu ne batambula bulungi. Naye nga mu byonna bannayuganda nga bwe tugambye nti eggwanga lyaffe be twogera tubyogera tubijja ku mutima ate nga tulumirirwa ggwanga lyaffe so sigamba nti twogera kunyumirwa. Yensonga lwaki nze mbadde mu NRM ebbanga lya myaka 2 naye nga ntambula nayo naye waliwo we natuuka ne ŋŋamba nze neewummuza ng'omu. Kiki? Manyi bagamba n'alima walungi agira nannyuka. Lwaki? Ate bagamba nti ne bw'ozina ennyo. Of course era otuuka n'ovaawo. Va mu ddiiro ate abantu bajja kutandika okuba nga tebakyanyumirwa. Nze ni musajja muwandiisi wa nnyimba n'emizannyo. Naye bw'oleeta ekintu ekisesa abantu tokiddamu kukyogera. Oba kizannya. Kiba kiyise. Bw'okiza ate oba oyonoonye ekyasoose. Kati ebintu ebimu birekeranga bano bapekosi. Of course. Akiddemu yalowooze nti yakitandise naye ng'ate wakikola dda. Ekyo ovaawo n'okunyiiganyiiga. So kati n'ebyobukulembeze bwe biri kyovudde olaba nti bannaddiini tebakubwako kalulu. Naye era olutuuka myaka 65 bamuwummuza. Era nalabe wano kati Namirembe baagala kuleeta bisopu omulabirizi nti lwaki tebbanga leriwedde so si wa kalulu kyokka kye yasoma tebagala nti kati fiira ku bantu kubanga oli munnaddiini nnyo ng'ate teri asoma kubeera president era talina musango gwe yazizza gwe bazizza abo abawezezza 6 nti kakati n'olwaleero oba oli awo generation gye tulimu erina bwetambula tekyetaaga myaka mikulu. Museveni aligisobola generation takyagisobolerako ddala. Kati ensonga lwaki abantu abamu mu NRM obalabye nga basiseemu era abalala n'obalaba nga gye bali naye nga basajja bakaawu oba bakyala bakaawu. Muzeeyi wandikoze kino muzeeyi twandikoze kino. Nzijukira speech ya Mary yakyambadde oli n'asigala nga asirise ne Nadduli. Yes. Ezo speech zaali nkulu lwako abasinga tebazimanya. Ndi kakati ebintu ebyo omuntu buli lwayitako ku myaka waliwo ebikyukamu bingi. Kobe ng'olina abaana bo batandika okumanyiira ne bamanya ne bwolowooza kakati n'abazzukulu nabo ne batandikira okwo nga tokyalina budde bwabwe. Kati bw'ogenda mu bantu bannabyabufuzi ajja ng'ayagala ng'alina ebirowoozo birungi naye ekibawemula mugagga kusesemantula nti ewange nze bulijjo ndya nnyama bagenda okulaba ng'omulamu omuntu aguvuddeko. Obuzibu we buva. Museveni yava ku mulamwa dda nnyo atya nti kakati olwaleero bw'otunuulira abantu ebigenze nga bibamalamu amaanyi nti emyaka tugenda 40
wano omuntu weyandirowoozezza nti at least eggwanga liyina ebisingo nze byenyiza okuyita ebitono nti bikoleddwako ng'ebyenjigiriza birungi ng'amalwaliro mulimu amadagala si kuzimba bizimbe n'obiteekaawo afadhali leeta olusiisira lw'ebyobulamu Buganda wano ogiraba Ssaabasajja ateeka wali ensiisira z'ebyobulamu ne bajjanjaba abantu ffe tetufa bizimbe kuba birungi nga temuli kinaawonya mulwadde ekizimbe tekiwonya ndikitegeeza nti gwe teeka wali lusiisira abantu bajja kujja ne bano oluteeka ku muluka bajja bajjanjaba abasawo babeere bangi. Oyagala kuŋŋamba nti Mwami Museveni abamusisinkana bino ebigambo tebabimugamba by'olimu kutugamba? Ayinza ye nabo bayinza okuba bali mu bizinensi bawudisa bannayuganda kubba bannayuganda kubanga bwe kiba si kyekyo omuntu oyinza okuŋŋamba emyaka egyo gyonna gwe towulira kigambo oyagala kuŋŋamba tatambula talina bambega babega bya tebasasulwa babega bya security ezo zonna byonna bibaamu kiki ekiyinza okunsuula akalulu kiki abantu lwaki tebanjagala gwakalulu ne bwoba olaba osobola okukawangula nga bw'oyagala naye lwaki abantu abamu kale tebanjagala ebyo byonna kubanga oba olina okubeera nabyo ku mmeeza nti ensonga eri bweti amalwaliro mabiti enguudo mbi ontegedde nti abantu bano beeruweero twali ebintu byabwe tetunnabasasula muzeeyi naye gwe nga yaliko mu NRM ng'oli mwogezi obuzibu buvaawa buzibu ki bwe tuyinza okugamba bane bannayuganda nti ke kabonda akatono okweyagaliza eby'eggwanga lino lyonna akabonda ako bw'okwogerako otegeeza ani naani oba kabondo kagwawa mba njogera ku Mwami Museveni ne family oba oli awo ne be yagenda nabo mu ttale ne family ti bo oba oli awo baavaayo bwe bafunye ku ssente kati kizibu okujjukira munnayuganda gwe balwaniramu oba gwe bajja okununula baatwerabira nze bwe ndowooza gutunuulira enguudo kale gwe baba tebakwerabira tunuulira nabo kwe bayita gwe baba tebakwerabira tunuulira bw'olima by'olimye bibeera bitya obitunda otya wali mwogezi bakwerabira obadde mwogezi kumala bbanga ki kisanja kiramba n'omusobi emyaka 5 era tebaddangamu kulonda yega weakness ezo zonna ziri awo kasookedde osulawo kifo tebaddangamu kulonda n'abalala abaliko tebaddangamu kulonda sebisanja byaggwako dda Mwami Museveni oba alina strategy endala mwayitira okuwangula kubanga atunuulira kimu kaluluke era bw'oba mu kaluluke kyendowooza ayinza n'okkuluma kitegeeza mu kalulu mwafuna interakitinga naye ontegedde mu biseera by'akalulu mwayogeranga naye kitegeeza mu biseera by'akalulu kyenkugambye ti ne gurupu emuliko eba eyagala nnyo munnayuganda okuva wansi paka waggulu akalulu olugwa mu tayimu eyo nga basirika zenkiiko ze NRM nti oziraba akalulu weekali ne zikozesebwa nnyo akalulu olugwa kwegamba kubanga kukozesa ng'omuntu akozeseza kondo bweggwanga asula wali atanaddamu agikime ne bw'ojooza yoli ategeera bagiraba ti tekyakola ki ye tekyamuyamba ng'anoonya ndala. Mwami Semango gwe bw'otunuulira state of the nation Uganda mwetuli obudde buno biki by'oyinza okukwakureditinga ekibiina ky'obadde ogenda wano Mwami Museveni weebale wano weebale naye wano wagaanye biki ekisooka security yali nnungi kuba yemu ku nsonga eyali emututte mu ttale era bannayuganda ekyabayamba ennyo ne Buganda wano yali teyingira magye n'olwokuba bo teyayisa nnyo Buganda bubi bayingira amagye bonna nti security yasinga omuweesa credit era ebintu byatandika bulungi nnyo nga security nnungi nga ne b'osinga n'omujaasi wano mu kibaadi ng'abantu babeera nabo bapoliisi babeera nabo bababuulira n'information ne baba muyeekera ludda wa ng'embeera nnungi gye tukomekkereza kyegambye nti ekite ekitava ku ssengejjero kibuna enkindo wankindo bagera olwo ndi otandika okwonoona bye wakoze naye olumu bwe tubeera mu ggwanga lino olumu bwe twogera balowooza bya bufuzi Mwami Semango osuddewo obwogezi ekyo nno kintu kinene owa district si wa district obudde buno nga tebannalonda akuddira mu bigere kati ani ayogera muze mugula abayimbi ne bawaana omukulembeze dakika 2 ne bakuba enduulu dakika 2 mubadde mwakagula wano aboogezi dakika 2 nti ate tebannatuuka
dakiika 2 muguze wano abantu okuva mu opposition, dakiika 2 nti ate kakati nze bane mwami Museveni mufede. Njagala kumanya gwe mulinga gwe yaliko omwogezi wa party mwandibadde mutuuka ku myaka 3 okugulira abantu okuboogerako obulungi. Kyenakuwadde ekyokulabirako nti obudde buno ng'olabirira mukyala we waka kikyakwetaagisa okugamba mukyala nsimaako ku byenkukolera. Ebiseera ebisinga mulimu omuntu okumanya nti nze nnyinimu. Yes. Omuntu okuwa respect gwe wennyini gw'osooka okujewa kobenga gwe nnyinimu. Kati mulimu ate abantu ng'atuuka ng'ekyo takifaako. Oba yalesewo ekyokulya oba tekiriiwo oba abaana badde school fees oba naye ye afunye omwenge gwe. Yafunye akantu ke kaalidde akacome ku kkubo. So kakati nti mu bino Munnayuganda ye tayagala kumanya oba gavumenti eno emujje mu opposition oba eguze ono oba eguze oli. Ye Munnayuganda ali wansi semmango mwentuula nange ye eimu yange kwe kumanya nti ebintu ebimu tubiganyuddwa mu musolo gwe tuwa ffe tetuvudde kugwa akulembera. Gwe okulembera gwanga liyo nga bw'olaba naye mu kutunyigiriza okw'amaanyi tufunye enguudo amalwaliro malungi mulimu eddagala kyovudde olinanga gamba tafazaali ti gwe tugambe tugenda kutuula mu muti ffe bagenda kujjanjabirawo ab'amanyi olaba abanajja olusiisira ly'obulamu. Yes, Buganda bwekola erina amalwaliro naye bonna kutolaba nga beebaza bwebaza webale Ssaabasajja emisujja. Omuntu eri atasobola kukwata mutwalo gumu n'ekitundu ogenda ewali eddwaliro magombola gaffe manene ogamanyi. Naye nga bwe bateekawo olusiisira asobola okutuuka okumpi ku muluka n'atambuza bigere najja ne bamujjanjabirawo nadda ewaka nga musanyufu nga musujja mannyo mwami Ssemmango gwe ng'abadde mu pati eno okuteekerateekera eggwanga oba oli awo tekukyaliwo. Lwaki? Kubanga nze ntuuka okutya nga buli lunaku kati kangeze waffe emaddu President yasuubiza amasannyalaze emyaka 2 kati ewajalo zaakayitawo. Emyaka 2? Myaka 2. Yalina ku kisaawe wali emaddu emyaka aga ekyo nakyo wali beetaaga Kasole amale mutuma. Kasole yaliyo Babeni bakakooza bonna naye amasannyalaze olwewajalo zaakakwatawo nago teganayaka byenkulaga oba oteekerateekera mwana kati President tumutwalenga nnyinimu nga bategedde omwana talina bitabo ate omwetaaga asome era oyagala kuyite taata. Bwe tunyiiga ebintu ebimu tuba tutegeera. Kaweri Kofi gyenva yesinga mu East Africa ey'emmwanyi ey'omu Germany Newman. Naye olwaleero abantu bayo baasasulwa myaka 22. Kati gwe abantu oba oyagala baagale gavumenti batya emyaka 22 abantu abasukka mu 10,000 nga bagoba. Naye ku myaka gy'omaze mu pate nze ndowooza obudde buno okuvaayo omutwaliza olowooza nti oba oyina mbeera ya byanfuna gy'oli mu kubala mu gavumenti. Ebyenfuna tetubigaana kubanga buli omu abyagala naye tugamba onfunye bulungi nti ebintu ebimu tulina obitunuuliranga bannayuganda nga tuggyemu ebyobufuzi. Leka kuwoza ndi wanuupu ndi weeni era kobe weeni alemu eggwanga lino bende n'abali n'akyuka nga waliwo atulugunya eggwanga ne banne tulina kusooka kitunuulira nga ffenna tukitunuuliranga bannayuganda kuba ebibiina by'ejjabuzi. Bano ababibita mwami Museveni tova ku meyini jjajja omalako ati osobola bino ebizibu tebabiraba bo. Era bw'onootunuulira abasinga baminisita abasinga be bali mu gafu ag'amaanyi nga bamanyi nti ndowooza bw'atoola entebe n'agiwa bannayuganda oba n'agiwa omuntu omulala mu NRM bo bavaamu baba tebakyali ebyo. Kyovutala bateekawo obuntu ne bwaba tannabanyega kakati tugende egindi wano ekitenga wabalaba banoonyeza abantu enkiiko z'NRM zonna tezimanyi mu disitulikiti y'Embende mbukakati ffe omuzeeyi tulonkinze omuzeeyi tova ku maini kyokka bategese lunaku lw'NRM olwa disitulikiti Embobende naye nga n'abakulira NRM tebaabayita tebalumanyi naye bategese wali avuka babayise bazze n'amatisaati mangi nnyo okuva e Kampala. Muzeeyi eno tutongoza tova ku maini ebyo ebyekidomadoma ekibiina muba mukiteekateeka
bannayuganda muba mubalaga ekintu ekituufu oba nedda nfunye bulungi nti ebyo binyiiza abantu abamu bize betunyiiza so nkiiko ngezo ze bandibadde bagamba nti kakati twagala mumanyemu abakulembera olukiiko lw'NRM bemubende oba ludda wati bizibu ki ebiri wano kuba mmwe munoonya akalulu kwegamba gavumenti bweya muki obuli eyo gavumenti erimbuza tetunuulira nnyo bizibu by'abannansi kyenkugambya enguudo zandibadde zityo ng'omuntu agamba yalwanira mu butoloogo kyankwanzi mu lukoola nguudo eziriyo zonna bwe ziti okugambye mikwekwesi giringa gya mmese ebinnya ebirimu gy'obeera nnamulimi kutuuka wano wonna madudu nojobambira wano ekabamba nga wasooka nekisigalamu bigambo kabamba wali essasi lyaffe ebbereberye nga tekiri mu bikolwa mu disitulikiti emu bene mubende eri etya bw'oba ozibala mu disitulikiti zonna eza Uganda ekyakukuba ng'ogendayo kwa twandika nti bagambye nti abekasana nti bannuupu bo tebabakolera naye mubende tugende ku luguudo oludde Kasambya nga tugende Sembabule mwe ebigaana ku bitundu ebyo ebirimu opposition mbukati mpulira beewaana wana kugamba beewaana mpewo abamu balina obutategeera okuwoomeekereza ebyekisiru bye bigenda okuteeka eggwanga lino mu ntata basiiga ekizigo wotanambye oli bwafunayo akafo konna kyovudde olaba nti tubadde tubyogeranga naye nga tulowooza waliwo essuubi ddala ekigenda okukyuka bwe biganyi nga tulaba ebintu byongera kwonooneka ensogola kyabamu ffe tugambe nti kankome wano sigendera mu kigaali ky'aboonoonyi oba omulokole oyinza okubeera abo ng'otambula noga nti abantu bano ndowooza ndine ne balokole bannange atulaba ayinza okwagala okumanya oli subscriber mu NRM ntya nga bonagamba nti nyina kaadi ndi muntu ajjudde owe NRM NRM ekirungi kyayo ne bwogamba kati tuyagalawo NRM bakuweerawo kaadi si yaggula mutegedde bulungi kati kitegeeza ekibiina kya muntu omu ate olina wonoogambira nti nawa member fee towa kya muntu atya kyovula bakola byayagadde nanoonya ate gambye bakuwa kaadi buli muntu anti kyembuuza kyenjagala omuntu ategeere nti oli muntu abadde kada we NRM eyasooka okubeera ssentebe w'abavubuka nga ndi we NRM mu ggomola ly'e Maddu emyaka 10 ku disitulikiti nembeerawo nenvaayo nenfuuka omwogezi wa disitulikiti ng'oli mu NRM nenvaayo mbadde mobilizer wano mu disitulikiti okumala emyaka 2 era nze nkunga bavubuka bangi wano bonna abagize mu by'obuvuka ku disitulikiti Mbende genda obabuuze bonna bayise emikono gyange nze mbateekateeka obadde ondaba nejjuzi wano nuupu yali etwala kaguddeyo nze nataasa disitulikiti ne municipal wano ontegedde tyagonna infoti gye tuteekamu kyegambye tyosiŋŋaana bannaffe eri ng'ate bo bavuga bazza walala n'abantu bagati kino kijja kuba bulungi wano oluguudo bajja lukola singa wano tuwangula ne wano ku luno wano ate leero amalwaliro ogenda okulaba nga kiganye kati enkyo noddayo todda weewoza ow'omuntu n'omugaba nange sinnakusasula naye nnyamba ate omwana wange ali bubi neetagayo kasukali n'akwongera ate ng'oddeyo gwokusatu okomaawo bw'obeera omugezi ategeera nga okomaawo kubanga oli ayinza nagenda ku erosi akuyitira na poliisi kati oba ovudde mu bubbi ng'ofuuse kondo mu bigambo byo obadde olaganga mwami Museveni amazima generation eno bw'atakyagisobola emyaka tulina abantu babiri bonna nga bavubuka tulina Muhoozi tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi abatulaba bano bayinza okulowooza kyolabika kati obala kudda wa Muhoozi kale bwe batugenze wa Muhoozi munnayuganda wawoyinza omugamba kibaito tulikomende olikomendinga wa kibane tusooke tunuleko wano tulabe naye eno nga bw'otugambye kubanga nange nsobola okukanya naawe nti osanga gavumenti eri mu buyinza amazima gali nti ekyayagala kukolera nnyo bantu balina boyo bataddeko focus kuba singa obadde oyagala okukolera omuntu tewandikutte sente zimuwola eza policy development model ng'ate eddwaliro bagenda museera teekawo eddwaliro bw'anaaba n'ebiri ng'alina waanajja eddwaliro ebiri gijja kubeerawo simanyi oba mwami Museveni ekyo tasobola kitegeera ng'omuntu oba bamuwabula bamubuzaabuza nti nedda amalwaliro gajja kubbisa simanyi kuba sente zagenze mu policy development model mpitirivu emyaka nze tolaba nti ndi wano nina katabani kae kalimu S3 katabani ko nga gwakazaala kaboola ya naye nze Ssemmango Stephen Kasozi
nekakasa nti omwana mu generation n'asinga obwongo. Of course. Era tosobola nebala tabatikkiriza. Tosobola competinga naye. Nkimanyi ajja nayogera mmanyi ni musajja mugazi naye nateekawo mu mutima gwange nti nnyina bingi oluusi byenzikiriza obukkiriza nga ddala birungi bituufu naye nga simanyi kibi na kirungi kyangese naye mmanya nti generation eno nange nayina eyange. Of course. Kati olwaleero wano generation ya mwami Kaguta ye yabagundi basali ba Ali Moses Ali Bakasaija abo bwe batyo Beti Kamya Aigigi ndoze myaka ejo giraba ejo myaka ja kuberako mu nyumba kulaba ku ka TV wero otuke myaka nga tegikyasobola kukola milimo. Kati abagenda ku advising aje bakubuulire ki era kati nabo batabani babwe baba bategeerera bonna abo. Of course. Nti kakati gwe baba tonnakikkiriza mu ggwanga oba mu company mwoli oba mu church kya bulabe ti generation gye tulina yabavuka bangi. Kati abantu bavuka bangi obalabe badde yogera ku kyamuhoozi ne Bobi Wine. Kye kiri kye nagambye nti Bobi Wine tebakulye ekinusu nti yali musajja ow'amaanyi ennyo mu byobufuzi era omutegeevu ennyo oba musajja mugagga mu ggwanga. Example nti omuntu omusajja gumuyingiridde ne bwafuna ekyayi agamba afadhali gwe gulakintaasa. Osobola n'okukwata ejjinja nga lisobola okuba miisi ate ng'omuggo gwe gulina okugutta. Kati Bobi Wine yafuuka maanyi lwekyo nti generation yajjanga eraba Bobi Wine nga gy'emyaka gye ontegedde bulungi. Kakati nga alina okufuna vibe nena bano bagezezaako otunda muhoozi generation nti terekangana neya Bobi Wine ategeera ebyobufuzi ekyo aba akiraba nti era abavubuka bangi bagenze ewani wa muhoozi kiriza ne bono bayite wa Museveni tebajja kugendayo bogere ekyemboozi nejjajja kisoboka wanje kisoboka abagenda ewajjajja bangi okujjako nga tewakulirako wajjajjawo bate wabeerangako wajjajjaawo amwetaaga mu vakedo amwetaagako kifene ayagala amuweeyo 2,000 naye nga sekyo waliwo egende wajjajja anyumyeyo ki bye bayitanga ebigago naye baba ku isu ez'enjawulo agenda wamuvuka munne kumuwa amagezi oba kitegedde generation kizibu nnyo olwaleero gamba nti mwami Museveni ayise wali abavubuka agenda kwogera nabo kyenkugambye munange mulimu n'abayinza otyo ogendayo nga tisika nti bawagira Bobi Wine nga muhoozi bw'abayita bajja kujja bangi. Yes olwaga generation tibanda batyanga ngendeeyo nti kakati mwami Museveni wanaba tannakkiriza ekyo opposition eyinza obutatwala buyinza naye abasajja bambega ne bwe batatadde buyinza nga bwempulira byogera nti bambega buli wamu bambega bamanyi notuga nti kati n'oyo omwami asigala nja ayinza okubambega mukuba bo babeera mu buli kifo era bumulabikamu mbu tugenda mu loogi mbu nga waliyo obuwala obutokolako mbu nabo nga bumbega nze ndowooza oba lugambo ye yalweterawo olutu tiise oba bwe kiba kituufu that is okay naye bano bambega ogwabwe babega ki atasobola kugenda ne bamuwa mawulire nti mwami Museveni generation ekuze. Kakati kyolina okusooka okumanya kimu nkugambye buli ali mu mulimo bwe bamugamba ekyo amanya nti omukulu ajja kuta obuyinza ani anaddamu andabe wano akanka ajja kubaga wedde ekyo kiremeza abangi mu buyinza kiremeza mwami Museveni mu buyinza kyovudolaba ababaka abaaliyo luli buli omu yalwananga muga taata bajjeko emyaka nali omu eyatandikawo wano emubende togikwata ku nze Basiri naneeyungako ne tukwatagana mubende wajiraba yali tefuukukangako bwetyo naye nga tetwaliko sigamba twali NRM kubanza nali mwogezi nga Basiri muwandiisi kati MP wa municipality naye nga ekigendererwa kyaffe nga tulaba nti muzeeyi bw'asooka n'awummulamu n'akwasa omuntu entebe yenna mu NRM wandibaddewo kye tuyita democracy ne mu kibiina kuba ne bwe tuba ennamboole talina gwakkiriza muvuganya kuba chairperson wali olabyeko nga tulonda yembayithe mbali njagala kubuuza mu abaludde oli mwogezi eyo democracy yawa temulinayo muntu mulala mu kibiina yali asobola kujja vuganya
oli ne wajjayo omutwe afadhali bamanya ndowooza wanaayita emmotoka ne baziziyiza ebyo bwe bityo kati bitabula abantu basibirako lumu mutoyi ebyo bitabula abantu yali azanga yagala ayegambe bane mwa Museveni nange bwe bamubala agenze manju ne bamulokingira mutoyi nti kakati bwe tubanga tuli mu mbeera eyo democracy mu kibiina n'asooka abulamu bwe tunuulira okulonda ku NRM wano akavuyo akabaamu ate ne kuwanguza n'opposition tibamala okwetaagula wali aba NRM opposition neefuna abaayo ate neeyongerako obwo obuvuyo mwami Museveni abumanyako lwaki byayagala kati wawulire nga agamba ebyebukedeya naye lwaki agamba ebyebukedeya bw'abanga kyayogera akikakasa nga si comedy agamba akalulu bakaddemu makwekansaamu bakaddemu kuba nakeekayunga ebyalabikidde bw'aba tayagala kusanyusa abantu akalabikidde mu byebukedeya byebimu ebyali mu kaluke kayunga agambe bakaddemu ye yabagambye okunoonyereza by the way waliwo n'ekigambo kitulategedde mbu this is criminal kitegeeza musango ate omunene Museveni omulaba nze ndudde nga nsoma ebintu byawandiika alina close zalekanga gwe muna Uganda okyamuukira lwa bigambo bisatu ng'ekisembayo kyekiraze byayogedde nti mbadde mpisaawo buyisa yagambye biri criminal kati ani gwe bagenda okukwata Electoral Commission ba government officials batamenye be yawandiikidde bani bagenda okukwata kuba yagambye this is criminal bikiba kya happenings bani bagenda okukwata kati nze kyendowooza kimu nti mwami Museveni obudde buno ayina okumanya generation kimu ekyokubiri ne bw'aba ayina kyayisaawo oba anadde oba tadde ye time okulaga bannayuganda nti wadde kale opposition sandi agadde ebeere kino naye kambawo omusika bungu tulabe naffe abantu awo basobola okukkakkana ne batambula bulungi ti generation takyagisobola luli Bobi Wine nga yakajja baali tebagamba nti akolera Museveni naye natandise olaba speculations z'abantu nga bagamba nti Bobi akolera Museveni abamu ku baavuddeyo okwogera ye mukulu Haji Bashir Kazibwembaziira munnamawulire yali munnamawulire MP wa Kawempe oba Kawempe Central oba Kawempe ndowooza Central ndowooza njagala kumanya abakolera mwami Museveni nga babateekako tiya gas babateekako bitindikaali by'emmotoka kati ate mwami Museveni aba balaka badiki kuba bwe mba nakuwendagaano nti bazoganye lwaki mba nkunyega gwe zoganya mpisewo ebyange nze kyendowooza ebintu by'obufuzi bibeera mu palakase ate palapase mungi otegedde ye mungi oli anoonya ekintu ekinaanafuya omuntu enziro kubanga nze opposition ndowooza nti okubaayo kwayo kuyambyeko bannayuganda ebintu ebimu okukolwa singa opposition teriiwo ebintu ebimu tebyandikoleddwa ng'okusirika kungi olwaleero ate buli luutu wabeerawo vibe ez'enjawulo Besigye yaliwo kumala ebisanja nga bibiri eby'amaanyi nti kyayamba nnyo abantu obakolera kuba wabaawo opposition ennafu nga bonoolaba DP UPC CP ezo tezikyayina vibe tukkaanye mu ggwanga era ezo teziyinza kkanga mwami Museveni ne gavumenti ye naye mwami Besigye wamulabo yagaa nti bannange nze olulinnya mu by'obufuzi omusolo nga ngujjawo omukulu yagamba bugambe bataata bannayuganda mumpe bukalu n'omusolo ngujjeewo Kyagulanyi n'agamba okwongeza poliisi nalabye yabongezaayo lwakwama n'amagye ne bongezako ekitundu okwongeza akasente ako mitwalo 5 10 ku muntu eyali agambye akakadde mbadde simanyi mbu aba traffic bali mitwalo 6 bali bubi sajja yatabukidde omusajja gwe nabadde naye badde banvuga yandeeseko yadava mu ofisi ya ICT motoka nga agiraba namba government kitongole kya government olwamugaye nti ndi wa police development model amugaye mwe mutumye sente owa police ayambadde ekyambalo ky'eggwanga yandiyogeredde obulungi eggwanga nti kati byakyuse birimu ebiwayi kati oyo musuubiro obutalyanguzi era twamuwadde omutwalo ayina abaana basoma twamuwadde omutwalo n'ayomba omukyala waalina okusobola kuba police development model mumpadde mutwalo ddala mwe munaakulaakulanya abantu ninga kati owa police bw'aba ayogera bw'ati fulu baba bapiza nti ababe b'omusolo twogereki kati kyova olaba nti ebitongole byonna byetaaga kutereeza mwami Museveni ekyo kyatatunuulira n'abamuwa amagezi tegedde Semango njagala tuwunzike kubanga tutandise olwaleero tujja kuba tufuna ennaku endala tujja twogereko eri eggwanga bw'oba wakudda mu NRM
kitwale nti maama w'abaana yanobye agamba taata w'abaana mulya kyoyagala nkole nkomewo ewaka singa oba wakudda mu pato oddemu oba omwogezi oddemu onoonyeze mwami Museveni that is bw'aba akomyewo nga main tagivuddeko alemedde ku y'ekyenjojo biki bye wandirasabye mwami Museveni ne sekuriteeriyeti yonna okutwalizamu esooka eteekemu amaanyi odde wadde oli eno naye obadde wankizo kubanga disitulikiti y'e Mubende gwe abadde ajogerera ku lwa pate ya mwami Museveni. Nze ng'omuntu situnuulira byakuba nti kaakati kannobe kanzire kankole ntya obulumi bwange buli wamu nti ndi omu mu basajja abanaku aba wansi nze kyenfa tulina saaviisi ezisobola okutuyamba ffenna ze nnyina abaana abawera kati bwe mba mbayina nga bwe balwala nze mbonaabona kinyiganze bwe ŋŋenda n'engula sooda 2,000 ontegedde kinyiganze musolo nguwa naye ngufunamu ki ontegedde bulungi nti bwe bukeera ku makya nga mpita mu luguudo olubi ennyo we nanditambulidde 2,000 ne ntambulirawo omutwalo tekiriimu nti oyo NRM oluguudo teruliimu nti eyaluyiseemu wannupu yanagwa mu kinnya bitunyiga kyekimu ekibuzo kyange bwe kigira nti kakati omusolo guno gwonna bwe tuba tuguwa wadde nange ndi NRM naye guzza ate ne gutuyamba gukomyewo mu bantu bwe tuba tunoonya akalunga ate era tukanoonya mu bano gw'oŋŋamba otya nti nze mbakolere ng'ate zizzeeyo zigaanye nezewoleddwa nazo muziriiriddeeyo kati tezikoze tuzeewoza kukola luguudo tujja kusigala nga bannayuganda tukyayogera bino katonda paka lwanaagamba nti bannange eggwanga lino lyetaaga okukyuka bwe riti singa biba biganye ogenda kuwagira opposition eyina vibe y'abavubuka ogenda wa muhoozi ekyo kyama kyange tunula wali mu kamera oba okyogera ekyo kyama kyange ndi tulina okugenda nga twogera bino oba ndi mu kibiina oba siri mu kibiina oba naakola ntya nina okusigala nga njogera nga munnayuganda bw'obanga mwami Museveni tebamutuusa bintu bimu ng'abalala bwe babyogera naye nze nkimanyi mwami Museveni ebintu bingi abitegeera jjukira wano ku by'ensonga z'ettaka bwe yamiitinga bannamawulire wali waggulu emirundi 2 tebamubuulira nsonga za ttaka twamubuulira n'agala ajja kufuuka saava n'agamba oyo n'ava bw'aba yeeyita ow'amaanyi leka nfuuke saava naye ne kati n'ava akalubye kyenkugambye nti ebintu ebimu nkugambye amasannyalaze yagagamba ab'emadudu myaka tugenda mu 2 kaakati egwajaliwe zaakayitawo naye gaagaana okwaka oluguudo lw'ekasambye okudda eri ekabamba bapimye babireka okubanga twandigambye nti baganye olukola nga bagawa lw'ekasanda kubanga ba opposition naye abawagira wali NRM lukoleddwa kolas up to now ng'aliyo ne balakisi omwasooka essasa ebbereberye abayagala ki abatulaba mwebale okubanga mutugoberera mwami Ssemango nene ebigambo abiyina gwe kyoba omanya kiri kimu tujja kubeeranga naye era ajja kuba atwegattangako kati eno episode tugenda gituma part 1 tujja ba ne part 2 mpaka lwe tunaatuuka ku butundu nga tuteekayo buteesi nti Ssemango avumye Ssemango ayombye Ssemango asese kwigambanga gye mitwe gye tussaako naye nga si ekyo tujja tambula naye bambi mpola mpola good enough waali ate alina information kuba yali munnamawulire before nga tanagenda mu bwogezi n'abeera personal assistant wa minisita Mulamba amawulire awo yaganyukira nakkiriza n'ateekateeka abalala kitegeeza gwe twogera naye alina information tajjabuliza kati gwagenda tugoberera tukwebaza leka munzikirize mbasibulire wano tujja kuddamu nebaza banafa ba Hotel Bafana International Kalamba bateekamu akasente okulabika nga tutambuza ensonga yitayoko akafo kano olabe bwe kafaanana era ebifaananyi obyadde obiraba nga biyita waawo n'ennamba z'essimu bane tugendeyo ko tuwumulireko eyo nabagambye ku Saturday gye tugenda okukolera seti yaffe ya Saturday so nolwekyo mugendeyo ko mulaba akafo ekalabikira ddala obulungi mbasibulidde wano akume atakumira musaala